Anyway, I know I can talk a day. Go when you wangamba weringa gomokana go muyayo simanya God is thug. You told me something that stuck into my mind. What would you kira? One story was it Rhino Rich or Muyimbi? Boyana challenge ne Muwala we. Bebamubuza n'agamba nti yeki yakola. He left the gate at his residence open. Omwana wali yagalira okudda nadda. That's what I did to Sheila. Ochuli. Sheila atuuka atya okusula mu ntebe mu coaches z'abantu watena wakusula. Nga yereka ekisenge kiwana. Kyenva namupiikinga ku Kayeni. She can tell you that story. Nemukomyawo wanawaka. Of course, mu maaso gange yali aswadde. But I'm a parent. I also consult widely. Nyana katabo kende mu kusoma kakati ngenda kakuweereza. Nako kakwata ku families. Every book that I've read about, defend your son or your daughter in public. Blast her or him in privacy. Omwana wo mu defending mu public, bwe mudda waka, gala wekisenge, or turning into a lion. Be hard on him or her. Ojulira, kyengezako kukola. This is wrong. Teri muntu akugamba nti kino kibi nga takwagala. Nga takwagala. Banvumye buli kintu kyonna ky'omanyi ne batuuka n'okuneebasa ku Shiro oyo nti mukazi wange. You get it? But she doesn't seem to see what I'm going through. Tachiraba. Tachiraba. Nakubulya story Luigi nakikugambi. T-shirts nzaze netage China. Nangamba mu 6 hours up to today. Sina change kye mugamba n'akikola. Bwe yatandika okukola mubuuza, can we meet tomorrow? Nti yes, what time? Nti 2. Are you sure? Nti 2. Ajja kulabika at 5. Disrespect. Oba Sheila tayinza ku respecting nze ya sacrificing my entire life and are respecting her. If you're not willing to respect your father, tojana ku respecting your husband or your superiors. And something I'm sensing now. Kirabika olumwe mukubira amasimu emiyayuje gibeera waawo. Bino bye byama bibajja okgenda nabyo. Forwarding neno nayo gimu forwarding. Tomanyi nnaku gye nnyina. Sheila singa yagamba taata wange yankutogera tiyantwala mu masomero malungi yayina sente. Naligenze Luzira ne nga mu serving emyaka 2 kwansinga. But I tried. Diana, you don't know those days okutwala omwana mu Taiba. Nga every weekend nyino monona. Mirundi mitono nnyo nagendangayo ne bagaana abaana abato balina head teacher bamitanga nko party. Every weekend nga monona Friday muzayo ku Sunday. Sadelegatingako. Teris ezo sports de byonna ngambeerayo. Nave Taiba nagenda Galaxy. I think I was paying $4,000 at Galaxy. From Galaxy to Kabojja. Namuwanga sente ntono. Jesus. Kusomero tewaliyo mmere. Yavanga wakasaawa 2 n'akoma 8. Enkyale bwe nzaala omwana omulala. Ate kati, I think I can be a better parent. Me, I want her to be the best. Okufuuka the most successful woman of her generation. Nana abeera ta successful nga sente zonna bwazifuna yonoona nnyonoone. Nze mbirivinga okusavinga kalina kubeera katono, sente zina kubeera reinvested. Okiwulira? Negwe ng'obeera ng'ongamba mbu she was hurt. Hurt. Diana, if women and children knew what we go through,
sagala kubeera hati nnyo kubanga then tomorrow if I want to know all the transactions ku account za Sheila I can know and she knows I can know. I have friends working for Stanchart. If I want her bank statement tomorrow I can get it. But why? Namugamba let's agree okola sente mmeka nti bweziti zino personal use so zino ziri investing mu bintu. Katonda yali amuyambye nga alina brand. Twalibadde tuyina ng'ebizigo ebibye lotion ezize lipsticks ezize. Okiwulira ng'abantu bakyamwagala akaseera kagenda kutuuka nga tekyali ayagala mutunulako oba tokimanyi. Use them nga bakyakwetaaga. Nakunyumizaako edduuka yali akoze ku kisementi maama we lwaliyingiramu neŋŋabiro liwedde. Ate bino ebintu byonna abimanyi. Oyo mwana yaleetanga flat tummy from China n'aleeta ebintu tunga she makes money. Kubanga kati nga tatuze yeekuba. Katonda akwatya skinny kyasinze okubeera obulungi ku nsi kuno ne weekuba tatu. Abantu beeyerusa every day babeere ne skinny nga gy'ayina. N'otuuka n'okuba tatu kabina. And they think I can be happy? Oyo mwana mumanyi okuva from the top paka waggulu. Bwana munaazanga nga muto. Wadde kasika bwe kati. Nagenda naye olumu mu kikuubo eyo nzijukira edda twali tusuubula bintu nga tubitwala Congo. Abakazi ne bajja ku motoka nayina Land Rover ng'atudde mu katebe kano nga bw'olaba abazungu batuuzaamu abaana kakaliya. Ne bamubuuza maama w'omwana oyo muzungu oba muyindi? Ne weekuba tatu. Ne weekuba guno omuyaayu mugongo. Nyine ennaku Diana gy'otamanyi. And please forward these messages to her. Ebyo byagamba emmotoka BMW Yesu nagimugulira. Yali ampaddeko sente n'emuti yange ya munsawo ya BMW. No. Emmotoka bwe beefudde ekintu nga muga kino tukikola bwetu ne bwetu sente tuzisasuddeyo. Recently baali baagala million 4 mbu bakyuse battery bakyuse ne ignition ne muga no. Musooke mukyuse ignition battery namu. Era olwagikyuse emmotoka ekuba kimu. Bwe yagenze mu America as a responsible parent emmotoka n'egitwala mu garage budde nsobadde ne bagispraying. You ask her. Ekirala musajja kigwondeeti nga tasobola kwegulya motoka. Nze abawala bonna be nalinde etinzeeko tewali yali ampadde motoka ye tinjivuge. Ebisajja by'ennaku zino bansanga olumu mu restaurant yawe ensambya yanguwako obugwina akakayaayi n'ogwo muyaayu ne taata waago ogukola omwana awumudde ennyindo n'amatu n'ebiviiri bino ebyakkonyi ne taata abo abandeetera Nze Gashumba ne bwe ndiba nfudde. Namubuuzanga every day olowooza lwaki nkubulya because I want you to be the best. Abaana bala tebankwatako, it's none of my business. Up to today namugamba njala kulaba contract ya NBS up to today. Njagala okulaba contract ya Chop Life up to today. Byonna nimba bulimbi. Tewali amanyi Sheila atamanyi ekyo njala nakyo kimanyi. Singa namukotoga ne mutwala mu buno obusomero buno obwa UPE yali badde kyali. Omwaka gumu ali waka nonsense. Beera bulungi. Zimuforwarding amanyi pain gye nnyina. Twali badde tutuula tukole tutya. Investing tutya. Kubanga nkimanyi emyaka gyaliko myaka gy'abavubuka abaana bakyakala they go out ekyo nkimanyi. Buli muzadde akikugamba. Yes, kubanga at 25 or 26 byalina okukola mbimanyi. But at the end of that day ogamba ani follow back a position yange, it's my father. Owulira? Kankubula ekyafembayo. Mu COVID nga tufuna permission yalina party gyakoze ku aya. Akapolisi nga kajja disorganizing ebintu kakozenga commotion. I made sure that idiot is fired from police. Sheila tamanyi na kumanya.
She doesn't know. She doesn't know. Then buli alina abaana asabire munne. Bwe yagenze mu America emmotoka ye bamaze ogikola bagambyeko nagivuzeeko mu Kampala. Nagivuga lumu nga njijja mu garage njiza awaka nebeera awo. You get it? Oyo mwana ne bwakwata milioni 5 ba 10 n'azimpa. Teba na micro unit je nali mukoledde.